bino byogenda maaso n'okubeera nti oweereza singa wagenda dda ku Apple Skills Institute kakati gendayo olunaku olwaleero obeere nti weewandiisa ng'obudde bukyali. Balina amasomo ag'enjawulo mu certificate kw'ossa ne diploma ne short courses. Bagenda kusomesa computer repair and maintenance, bagenda kusomesa amasomo aga graphic designing kw'ossa ne web designing, bagenda kusomesa journalism and mass communication, bagenda kuyigiriza radio and TV production kw'ossa n'amasomo amalala ag'ebyemikono nga okukola sabbuuni ow'emiti, bagenda kuyigiriza okukola tomato sauce, yogati kw'ossa n'ebitabo. Singa obeera ng'ogenze ku Apple Skills Institute ojja kubeera nga obangulwa bulungi nnyo nnyini ddala. Apple Skills Institute tebakomaawo, bakujjukiza nti waliwo n'omukisa kati ogukuwa half bursary. Abayizi 10 abagenda okusooka okwewandiisa mugenda kufuna omukisa gw'okufuna half bursary, mugende musome. Nga bano ekiruubirirwa kyabwe ekikulu kusomesa gwe omwana atagenda kubeera nti onoonya mulimu ng'otandikirawo mulimu. Abaana bali ku YouTube okwo kati kye beekola kaakati osobola okugenda ku Apple Skills n'ofuna skills ezo ne zigenda maaso n'okubeera nti zikuyambira ddala. Kaakati bakubireko oba ogende wali eri ku Bakari Road emabega wa City Oil ya Martin Road waliwo oluguudo olwo olukuleetera ddala connectinga ku Namirembe Road. Kaakati lwogenda okubeera nti munnanga okwata kizimbe ekya Tag Hotel kitunuulidde ddala mu tempo ey'abayindi eri awo. Kaakati ojja kulaba n'ekipande waggulu ku kizimbe ekyo nga kuliko Apple Skills Institute. Ogenda obeere nti obangulwa, osoma bw'okwatako bakuwa skills zonna ze weetaaga okubeera nti otandikirawo okukola. Kakati genda maaso n'okubeera nti weewandiisa ng'oyita ku namba y'essimu eri 0754 225 0754 225 0754 225 be bannaffe aba Apple Skills Institute. Gendayo babeere nti munnange bakubangula. Kkiriza tutandikirewo okuyingira nsonga za ddwaniro nga bwe ligenda maaso n'okubeera nti munnange lifaanagana Iran versus America, Iran versus Israel, Iran versus mawanga ga Buwarabu. Mukadde kano amawulire gatugenda maaso n'okubeera nti tufuna okuva mu ggwanga erya Iran. State media oba mukutu gwa gavumenti ey'eggwanga erya Iran bongedde okubeera nti munnange batukakasa ne bagamba nti we bwakeeredde omuwendo gw'abantu ababadde bakafa mu ggwanga erya Iran gubadde gusitandize ku bantu lwabadde 8 obudde we bwakeeredde. Naye kati figures ze bagenda maaso n'okubeera nti munnange batuwa zeeraliikiriza okuva mu ggwanga erya Iran abantu 1,100 mwana mu bataano be bakagenda maaso n'okubeera nti munnange bafiirwa obulamu bwabwe mu ggwanga erya Iran mu nnumba ez'enjawulo ezigenda maaso n'okubeera nti zikolebwa eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Isirayiri. Era we butuukidde obudde buno ku ssaawa 9:49 nga emikolo egy'okujjukira Supreme Leader w'eggwanga erya Iran Ayatollah Ali Khamenei gikyagendera ddala mu maaso mu ggwanga erya Iran mu kibuga Tehran. Kyonna bakitimbyetimbye ebifaananyi ebya Ayatollah Ali Khamenei kw'ossa ne ba commanders ab'amagye ag'eggwanga erya Iran ne ba ministers ab'enjawulo abagenda maaso n'okubeera nti munnange battibwa, okwali Abdurrahim Musavi, okwali omukulu Muhammad Pakpur kw'ossa n'abalala bagenda maaso n'okubeera nti battibwa ne Ayatollah Ali Khamenei. Era batutegeeza nti enteekateeka ez'okugenda maaso n'okubeera nti waakiri zitandikibwamu okujjukira Ayatollah. Babadde bategese nti ku ssaawa ezinawerera 4 ez'ekiro bajja kubeera nti batandika enteekateeka ey'okusabira ono kw'ossa n'okubeera nti bamujjukira ebirungi byakoledde eggwanga erya Iran. Naye waakiri bongezzaayo olw'embeera gye balimu nti bali mu lutalo, buli omu ali bize, bagamba bongezzaayo ku kati akadde. Bongezzaayo akadde bagende maaso n'okubeera nti babaako bye basooka okwetegereza. Ebyo nga bikyali awo munda mu ggwanga erya Iran. Era getwongera okubeera nti tufuna gava ate mu ggwanga lya Qatar. Mu ggwanga lya Qatar bategeeza nti basobodde oku-interceptinga oba okukwata drones 10 nga zibadde zisindikiddwa okuva mu ggwanga erya Iran okwolekera eggwanga erya Qatar. Kw'ossa ne cruise missiles zibadde 2 zironkingiddwa kuva mu Iran kubeera nti zoolekera Qatar.
ate neggwanga erya United Arab Emirates nabo bongedde okubeera nti munnange batukakasa nti missiles zibadde 3 okuva mu ggwanga erya Iran nga zolekedde UAE ezigenze maaso n'okubeera nti munnange zikubwa ne zikkirira ku ddimwa nga kuno kusindikiddwako ne drone 121 Iran ebadde zisindise mu United Arab Emirates okubeera nti munnange zoolekera bases ez'enjawulo oba enfe ez'enjawulo ez'omu America bagende maaso n'okubeera nti bazisaanyaawo. Mu ngeri y'emu era nga tukyali mu ddwaniro wano nkuwa gasooka eggwanga erya Turkey nalyo livuddeyo ne litegeeza nga bwe bagenze maaso n'okubeera nti bayimiriza omuzinga gw'omu Iran guno nga guyise mu ggwanga erya Iraq oba mu bwengula bw'eggwanga erya Iraq ne gwesoloosa ne guyita mu bwengula bw'eggwanga erya Syria bwe gutyo ne gugenda maaso n'okubeera nti gukwatibwa NATO Air Defense Systems nga tegunnaba kubeera nti munnange guhiitinga target kati Turkey egamba nabo omuzinga bagenze maaso n'okubeera nti bagukwata gukwatiddwa guyise mu Iraq nga teri agugambako ne guyita mu Syria nga teri agugambako wabula nga gunaatera okubeera nti gusukka eggwanga erya Syria guba gwolekera Buturuuki bagenze maaso n'okubeera nti bagukwata Air Defense Systems za NATO zezigenze maaso n'okubeera nti zikwata omuzinga ogwo. Ebyo nga bikyali bwe bityo bwe tugendako ate munda mu ggwanga erya Lebanon abantu bakyali kudduka mu kibuga Beirut n'ebitundu bya Lebanon ebyenjawulo oluvannyuma lw'ennomba z'Omuyisirayiri okweyongera okusinziira ku minisita omu okuva mu ggwanga erya Lebanon agamba nti abantu 60,000 be bagenze maaso n'okubeera nti kati badduka mu mayumba gaabwe okunoonya wa gye bagenda okufuna obubuddamu mu bifo bye basuubira nti biri safe oluvannyuma lw'ennomba ez'omutawaana okubeera nti zaakoleddwa eggwanga erya Isirayiri. Lebanon bweto bwefaanagana munda mu ggwanga erya Iran nga tuzzeeyo ateera Iran bavuddeyo ku makya ne bagenda maaso n'okubeera nti beewaana ne bagamba nti ka drone ak'omusajja Omuyisirayiri bagenze maaso n'okubeera nti bakakuba ezimu ku drone Isirayiri zeesinga okubeera nti munnange yeesiga okuweereza zibeere nti zibbinkana n'omusajja mu Iran kaakati munnange drone bagitadde ku ttaka ya Muyisirayiri erina tekinologiya mungi Abayisirayiri ezimu ku ze baakola ne bagamba zino zijja kusobola okubeera nti zitukubira abalabe zizze zikubwa emirundi mingi. Isirayiri kati yeebuuza kizibu ki ekiri ku drone yange gye nateekamu obwongo bwonna okutuuka okubeera nti ebyokulwanyisa by'omu Iran bigiteeka ku ttaka. Drone eno ya kika kya Hamezi 900 yakolebwa mu mwaka gwali gwa 2014 ng'esikira Hamezi 450. Isirayiri gye yali emaze okubeera nti eguza amawanga mangi nnyo era ng'ebawaanidde n'ebagamba nti eno drone ya mutawaana nnyo era yenna agenda maaso n'okubeera nti agyeyimbamu tayinza kubeera nti agikuba. Bw'agenda maaso n'okubeera nti aleeta Hamezi eno n'asooka agigezesa ku lutalo lwe yalwana n'eggwanga erya Palestine mwaka gwali gwa 2014 era neemukolera omulimu gwali gw'amaanyi nnyo kubanga yakuba oluwannanda lw'e Gaza buli omu n'akkiriza nti ddala kituufu Omuyisirayiri asekula. Kakati n'agamba kati eyo ngimaliriza 2015 era n'addamu okubeera nti munnange agireeta. Bw'agireeta mu lutalo nesobola okubeera nti emukolera bulungi nnyo n'agamba yes eno ejja kunkolera era bwe tulituuka okukwataganamu n'abamu ku basajja abampinga bagenda kubeera nti bakakasa nti tuyina ebyuma. Yaddamu okugireeta mu ddwaniro mu mwaka gwali gwa 2024 mu lutalo olw'oluwannando lw'e Gaza nga lugenda mu maaso. Mu 2024 ennyonyi eno yayagala egende eyokye enfo ez'aba Hezbollah. Bamaliriza munnanga aba Hezbollah nga bakozesa ebyokulwanyisa ebyali bibaweereddwa aba Iran surface to air missile gye bakozesa negenda maaso n'okubeera nti ehiitinga ka drone kano omulundi ogwasookera ddala. Kakati bwe bakakuba Omuyisirayiri n'agamba maybe kabadde kalina buzibu mu bbanga twongereyo akokubiri ne bongerayo akokubiri. Omuhezbollah nako n'akakuba ne kakkirira ku ddimwa ne bagamba bulina buzibu ki ne baddamu ne basindika akokusatu. Omuhezbollah n'akakuba ku ttaka ne bagamba drone eno kiki tugende tugitereezeemu ne bagizzaayo okubeera nti munnange babaako bye bagitereezaamu bagiyita Hamezi 900.
munnange bwe bagizzayo okugitereezaamu baddamu okugireeta mu ddwaniro mu mwezi ogw'omukaaga mu lutalo lw'ennaku 12 naku 12 Isirayiri buli bwagezaako kubeera nti munnange yeŋŋanga omu Iran oba ebibinja byonna ebirimu eggwanga erya Iran nga Iran yabibaakinga yeesiga nnyo ka drone kano kakati n'akaleeta mu lutalo lw'ennaku 12 bw'akaleeta mu lutalo lw'ennaku 12 munnange ne kakola emirimu egyasookera ddala kakati mu lutalo olwo Iran n'amanya nti keekanyonyi keekamu kagenze maaso n'okubeera nti waakiri akomyawo ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2025 olutalo luno nga lugenda mu maaso lutambuddeko ennaku Isirayiri yagamba kakati omwiraani njagala mumaliriza nga mwokesa budroni buno ow'ekika ekya Hamez 900 bw'agenda maaso n'okubeera nti akaleeta yasindika akanyonyi kika kya Hamez 900 siriyo namba 997 kagende kwolekere ekitundu ekiyitibwa Isifahani weewali nyukiriya w'omu Iraani kati Isirayiri agamba tugende sooke twoke Isifahani nga tukozesa ka drone kano omu Iraani yakalengerera mu distance n'agamba kajja nti kajja n'asooka akasona ne kakkirira ku ddimwa Isirayiri n'amaliza nga tekamukoledde kye yali asuubira kubeera nti akola eyo yali Central Iran n'agamba naye nedda kanziremu musindikira akalala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga 2025 mu kitundu ekimanyiddwa nga Horamabad mu ggwanga erya Iran ekiri mu bugwanjuba bwa ggwanga lya Iran Isirayiri nayo n'asindikayo akanyonyi kano aka Hamez 900 bw'akasindika mu bwengula omu Iran n'akalengera n'agamba akonkeesobolera n'akawuttula ne kakkirira ku ddimwa n'agamba nedda kambongera akalala kunda semudde n'asindika akanyonyi mu kitundu ekimanyiddwa nga Arak mu Markaz province ggwanga lya Iran n'akasindika yalaba bipapajjo ng'akakkiridde ku ddimwa kakubiddwa n'agamba kangende nkatereezeemu ke baasembayo okukuba mu mwezi ogw'omukaaga 2025 kaali ka Hamez 900 siriyo namba 939 ne bakakuba ne kakkirira ku ddimwa kakati ne mu lutalo luno yabadde akakomezaawo kagende maaso n'okubeera nti kamukolera kali akaakubwa Hezbollah mu lutalo lwe baalimu nga mu lwananda lw'e Gaza Hezbollah ne luyingiramu ne bakakuba ka Hamez 900 kaakubwa nga mukaaga April 2024 mu border tensions ezaaliwo wakati wa Lebanon n'eggwanga erya Isirayiri Hezbollah wo weesinga okubeera nti munnange esabulira ako bwe baakakuba ne basindika akokubiri nga 1 June ne bakakuba akaddako ne bakakuba nga 29 October 2024 mu kitundu ekimanyiddwa nga Marjiyun gye baakakubira kakati bw'addamu n'aleeta obulala mu lutalo lw'eggwanga erya Iran omwezi ogw'omukaaga ne babukuba kati ne mu lutalo luno yakakomezaawo era Iran n'addamu n'akakuba bwemu ku bunyonyi bwasinga okubeera nti yeesiga obw'ekika ekya drone Isirayiri yabuteekamu ssente ze nnyingi era ng'asuubira nti bujja kumugasa kansoke nzijewo obubaka buno obw'abakama baffe buwulirize bulungi nga bwe nkomawo nkubuulira ebimu ku bitendo by'akanyonyi kano Isirayiri kaabadde yeesiga ennyo Iran kaafudde obuugi n'agamba abo toddamu kumpeereza mu bwengula bwange saagala kakola nnyo emirimu kakola nnyo ku tactical missions kakola reconnaissance ne surveillance ey'omutawaana mu Iran agambye obutoleeta funayo ekyokulwanyisa ekirala kyoleeta bw'oba oli wakubbinkana nange obwo mbwesobolera n'akakuba paka ku ttaka ngaalabye n'amasomero agakonya abaana olugwa ebibuuzo nti ate tetwamalayo sirabaasi omuntu awunya atya ebintu ebyo totawaana Ibn Hamez Senior Secondary School Matugga Kigwogwa aleese enkola ya e-learning nga wana abaana basomesebwa abakugu okuva mu mawanga ag'ebweru nga Egypt, India, Saudi Arabia nga bayita ku mukutu ogwa internet omwana asoma alabako nga bw'afuna n'okunnyonnyolwa okulungi basomesa secular Islamic theology
theology n'okukwasa Qur'an ku mwoyo kye bayita ta'afiz ng'essira tulitadde nnyo ku masomo ga sciences balina buli kyetaagisa omwana okusoma obulungi bw'osomera ku Ibn Hamisi Senior Secondary School ofuna omukisa gw'okusomerako mu universities mu mawanga nga United Arab Emirates, Qatar, Kuwait ne Saudi Arabia. Ku bwereere tusangibwa Bomba Road Matugga Kigoogwa mawuzi 14 zokka okuva e Kampala. Essimu 0702 16 16 78 oba 0702 41 18 65. Twinbrook International School Kitezi Bamba somero lya primary lya Kisulo n'abaviwaka lirina kindergarten ne sports academy and skilling center eyigiriza ebyemizannyo awamu n'ebyemikono basomesa eddiini y'obusira n'okukwasa Qur'an ku mwoyo. School fees zisoboka nga n'abayizi babalabirira bulungi ddala basula bulungi balya bulungi era ng'essomero lirina buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi omuli science laboratory, computer lab awamu ne library. Twala omwana omuwandiise ku Twinbrook International School Kitezi Bamba era nga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Kitezi Bamba mu Kasangati Town Council era ng'okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 61 62 21 ne noti 701 88 58 77. Twinbrook International School nurturing a generation of character. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road. Onoonya essomero n'akubangula omwana wo oleme kwejjusa. Bilaal Islamic Schools ebwayise ky'ekyokuddibwamu kyo. Bilaal Islamic Schools ebwayise balina primary ne secondary era nga basambisa amagulu abiri eddiini wamu n'oluzungu. Bw'ato nno omwana wo n'aba mukenkufu mu byensi n'ebyahera. balina UNEP center number balina one level basomesa arts ne sciences ate buli lwaggulu okuva ku ssaawa 10 basomesa abantu abakulu olulimi oluwarabu n'atasomanga ku ddiini enteekateeka weeri era ng'esomesebwa okuva ku primary okumala ku thanawi. Okumanya ebisingawo kubira principal wa Bilal Islamic Schools ku noti 772 49 34 36. Lydia eyakava China wiki 2 emali yetuuso oli mu kutikkula. Yo wange bwe tonnatikkula nyabo kanguli gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani ekkolera. Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo. Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +8 1 3 6 82 5 75. Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 kunya Peo Avenue kusimu noti nya emunya 77775 noti mwenna tubaniriza Hotel Africana ye hotel y'abana Uganda. Mpulidde kamenya newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo.
wamala P7 senior 4 oba senior 6 tuwamalako kusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo jangu twegatteko mu lusoma luno tusomesa diploma certificate ne short courses mu journalism and mass communication catering omuli bakery video production decoration okola sabuni w'emiti ne graphics designing osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikirwa waliwo ne half bursary eri abayisi 10 abanasooka okwewandiisa essimu noti 754 225 noti 754 225. Kumi mumusambu akatonyeze mwenda Part of Africa Radio kula lya muntu wa bulijjo. Tuchali mu program mpulidde kamenya kiriza nkujjukiza bannaffe aba Ship with Us gwena ayagala okutambuza ebyamaguzi ng'obijja China bireeta Kampala Uganda akozesa nnyo bannaffe aba Ship with Us okulaba nti ebyamaguzi ebyo bituuka nga biri safe. Bw'oba oyagala kubeera nti osabaza ebyamaguzi ebyo bibeere safe ate bituukire mu budde Ship with Us ennaku ziba 17 zokka emaali yeebeetuuse e Mombasa okuva e China ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala ziba ennaku 3 zokka kati bw'oba oyagala kuleeta container namba nga yiyo ku bubwo bagenda kugikuleetera naawe ataweza container ng'oyagala bakugatte mu kiyitibwa groupage bagenda kukugattamu bakuyambako n'okuweereza ssente eri ba suppliers e China bakufunira ba suppliers abatuufu mu China awamu n'okulambuza obutale mu China bakola clearing ne forwarding basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 okulinaana Equatorial Mall okumanya ebisingawo enamba yabwe eri 070M 46 16 070M 46 16 070M 46 16 be bannaffe abo aba Ship with Us. Ate ne Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School bakugamba nti twalayo omwana w'eggwanga bamubangule bakutegeeza nti omuzadde okuwandiika abayizi kukyagendera ddala mu maaso ku ssomero lino okubira ddala ku Nursery paka P7. Sweet Valley lisangibwa Bombo basomesa eddiini giyita Islamic Theology kw'ossa n'ebyoluzongo biyita secular ate nga center number zombi bazirina abayizi ab'ekisulo basuzibwa ddala bulungi era baliisibwa bulungi nga balinamu kye bayita special day omwana mwaliira ng'ali awaka balima ssaako n'okulonda era abaana bali ebyo byennyini bye beerimidde. Sweet Valley Islamic bayita abazadde mwenna okugenda okuwandiika abaana ng'ebifo tebinnaggwaawo obanga ttaamu tennatuuka mu makati. Sweet Valley bakugamba nti center number zombi baziina basomesa Oluwarabu n'Oluzongo ng'olujja lwabwe oba compound yonna nsimeti ng'omwana talina we yeddugaliza kifo kiri comfortable bulungi eddala eri omuyizi okusoma eddwaliro ery'omulembe kw'ossa ne supermarket ey'omulembe weebiri nga bakugamba nti totwala kyakulya byonna ojja kubisanga wali ku ssomero. Okumanya ebisingawo ku Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School bakubireko kati ku namba eri 0700 8 8 8 0700 8 8 8 oba ku 0786 0M 65 0706 0M 65 sembyayo 93 ye Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School joba otwala omwana wo babeere nti munnange bamubangulira ddala bulungi. Tuddeyo ku kadroni k'omuyizi Isirairi kabadde yeesiga mu Irani kagambye buno toleeta Hamezi drone ekubiddwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Karman mu ggwanga erya Iran kitundu bakiyita Karman ekibinja kya IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps
kyekivuddeyo ne kyewana ne kigamba ku kadroni tukamaliriza twakakubye edda ne kakka kuddimwa era nga batutegeezezza ab'eggwanga erya Iran nti buno bu UAV unmanned aerial vehicle oba unmanned air vehicle obusindikibwa eggwanga erya Iran ekika kino Iran yakakuba bu drone 26 bukyanga olutalo olutandika okuva ng'ennaku z'omwezi 28 ku Lwomukaaga paka we twogera olunaku olwaleero bu drone bw'omu Isirairi 26 Omwirani agamba ekika kino bwonna butadde ku ddimwa. Kadroni kano kagenda maaso n'okubeera nti munnange kateekebwamu tekinologiya muyitirivu nnyo eggwanga erya Isirairi. Mu kukolebwa kwako yagenda maaso n'okubeera nti akawa obuzito kazito wa kilograms nga 9 mu kuzitowa kwako naye nga kalina obusobozi okubeera nti munnange keetikka obuzito obw'ekyokulwanyisa kyonna nga obuzito bwera kilo nga 3 kadduka mu bbanga awo speed ya kilometers 220 buli ssaawa 220 kilometers per hour. Kakolebwa kampuni eyitibwa Elbit System y'abasajja ba Isirairi nga bwe kaba kasazeewo okutumbira mu bbanga kasobola okutumbira fuuti 3,000 mu bwengula ze meters nga 92 there oba mutwalo gumu mu buwanvu ogenda mu bbanga awo then ne kagenda maaso n'okubeera nti bwe kaba kasazeewo okubeera nti keetalira mu bwengula awo kasobola okumala mu bwengula essaawa 36 nga kaketta bukesi mu bbanga awo kakola surveillance and reconnaissance okusooka okubeera nti munnange bakabuusa ekika ekya Hamazi 450 series eza drone ezasindikibwa mawanga ag'enjawulo ng'abantu babugula mawanga gabugula gabwesiga kaakati mu modification gye baakakolamu okudibya kali ka Hamazi 450 ne bakola Hamazi 9 naye Hamazi 9 ekubiddwa nnyo mu lutalo luno wingspan yako eyina fuuti ebiwawaatiro bigaze okusinga bode y'akanyonyi okuva emabega okutuuka ku nnyindo yako kayinawo fuuti ziri 24 naye ebiwawaatiro byako ate byombi ng'obigasa okuva ku kiwawaatiro ekimodde ku kiwawaatiro ekirala kawezaawo fuuti ziri 49 ze mita 15 eziri wakati oba eziri ku biwawaatiro byako akanyonyi kano aka Hamazi 900 Omwirani ke yagenze maaso n'okubeera nti akuba agamba buno akubye nga 26 bukyanga olutalo lutandika kaakati Omuyisirayiri kitegeeza alina okuddayo waakiri mu Arsenal ye aleete ka drone oba bu drone obusingako ku buno obugenze maaso n'okubeera nti munnange bukubwa. Tuba tuli awo emmeri y'omu Irani ne bagibbika mazzi waliwo emmeri ya mu Iran egenze maaso n'okubeera nti ensinkinga mu mazzi mu ggwanga erya Sri Lanka. Iran batandise okunoonyereza ki ekiviiriddeko emmeri yaabwe okubeera nti munnange ebbikidde mazzi bagibbiza bagamba buyinza kubeera bulumbaganyo bugikoleddwako oba twagala kutegeera lwaki emmeri eno yebbise mu mazzi. Kakati mu ddakiika 19 eziwunzikiddwa bannange olutalo luno ddakiika 19 eziwunzikiddwa okusinziira ku UK Maritime Trade Operations waliwo konteina ekubiddwa mu Strait of Hormuz. Iran yagambye wano saagalawo kiyitawo kati nsooke kuwagaliwa agafa mu Strait of Hormuz gye nakunnyonnyodde olunaku olw'eggulo naye nkugamba bangi bayisaawo ebyamaguzi byabwe naye Iran bw'abeera nga yaggaddewo n'abagamba nti anything that passes via Strait of Hormuz will be set ablaze. Ngenda kuba buli kimu ekiyitawo kigenda kutuntumuka muliro. Kakati batutegeeza waliwo container ship ebadde eyita mu Strait of Hormuz n'ekubwa projectile
okusinziira ku alipoota evaayo ekubiddwa mu Strait of Hormuz mu mambuka ag'eggwanga erya Oman we bagikubidde. Nkugambye nti Bungereza yetugamba bino era bwemaze okukubwa yingini n'ekwata omuliro, yingini ekubiddwamu ekiriro okusinziira ku UK Maritime Trade Operations. Bagamba nti bano bagenda maaso n'okubeera nti bamonitaringa commercial shipping eyita mu kitundu kino kyonna, naye nga tewabaddeewo environmental impact mu kitundu ekyo, naye nga yo emmeeri bagisabuliddewo. Ageyo gagenza okujja nga n'Omuyirani naye nkugambye nti anoonyereza ku mmeeri egenze maaso n'okubeera nti yebbika mazzi mu ggwanga erya Sri Lanka. Bagaye bagenda kutandika okubeera nti munnange banoonyereza kyekigiviiriddeko okubeera nti waakiri ekkirira mazzi ebaddeko abantu bayitirivu nnyo era bangi tebannaba kubeera nti munnange balabwako. Twogera bino gw'owuliriza tebannaba kubeera nti munnange balabwako ekigiviiriddeko okugwa mu mazzi era ntennaba kubeera nti ekitegeera ebaddeko abantu bameka. Byonna kambikuwa engoma z'okusaala esswala ya asiri kuba yeemaze okubeera nti etuuka ate kasita eyingirawo buli kyonna kisooka ne kiyimirira ne tusooka tuyimirizaawo esswala. Kanzije nkubuulire ku mmeeri eno eyebbise mu mazzi Sri Lanka ya mu Irani. Adhan ku 17.9 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi essomero erikulembedde mu kubangula omwana omuwala basomesa arts ne sciences ku O ne A level lisangibwa Nsangi ku Kidde Buluba ku luguudo lw'e Masaka. Ku 17.9 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yenna yakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi essomero erikulembedde mu kubangula omwana omuwala basomesa arts ne sciences ku O ne A level lisangibwa Nsangi ku Kidde Buluba ku luguudo lw'e Masaka. Edduwa ya Adhan ku 17.9 Pal FM ekuleeteddwa Khurafa Islamic Senior Secondary School endejje Rubugumu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan ku 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ekuleeteddwa Khurafa Islamic Senior Secondary School essomero erisomesa eddiini bw'esiraamu mu bujjuvu shuba idadi ne thanawi balina n'enkola ya tahfidh ey'okukwasa abaana Qur'ani ku myoyo kati okuwandiika abaana kugenda maaso okuva ku senior 1 paka senior 6 okumanya ebisingawo kuba ku 0702 88 31 08 oba ku 0702 65 07 08. Hadithi y'essaawa eno ekuleeteddwa Ona kati sibulukukira ku kyokunywa ky'obuweeza okuzaama ekya Ona
Ona katagira mu flavors 3 omuli mango, apples, grapes and berries, wamu ne tamarind. Ate nga li mu bipimo eby'enjawulo omuli 200 ml, 300 ml, 500 ml, wamu ne 1 litre. Ona, another quality product from Harris International. Waliwo mune aba Ship With Us. Ship With Us baza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi, batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Kozesa okusiiba okwetukuza amabaani ekolimira omuntu yenna agizanyiramu. Waraghima anfu rajuli dakhala alayhi Ramadan thumma nsalakha qabla an yughfara lahu. Kino nno kye kituleseza hadithi eno nti era efungala l'ennyindo y'oyo obeerwale kookolo oba akolimirwe omuntu oyo Ramadaani gwasangawo. Mu birungi byonna ebiri mu Ramadaani n'atuuka okugenda ng'omuntu oyo tasonyibwa. Amakulu nti takoze bintu birungi bimusaanisa kufuna kusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekituleeseza hadithi eno ye Ramadaani. Weekuume Ramadaani aleme kugendako ng'oli mu abo Ramadaani b'okolimira, ng'oli mu abo abatasonyibwa mu Ramadaani. Hadithi ensaawa eno ekuleeteddwa Ona. Kati siibulukukira ku kyokunywa gy'obuweeza okuzaama ekya Ona. Ona katagira mu flavors 3 omuli mango, apples, grapes and berries, wamu ne tamarind. Ate nga li mu bipimo eby'enjawulo omuli 200 ml, 300 ml, 500 ml, wamu ne 1 litre. Ona, another quality product from Harris International. Waliwo mune aba Ship With Us. Ship With Us baza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi, batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold, namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Oli muzadde oba oli muyizi, kankwanjulire Kayet International Studies ngeno yenkola ekenda okukusobozesa okusomera emitala w'amayanja. Oyagala kweyunga ku university ezisinga obulungi mu Bulaaya, China oba South Korea ku nkola y'okusasulirako ebisale byonna, okusasulirako ekitundu oba okwesasulira. Enkola eno ezze kuyamba ggwe weyunge ku masomo ag'obusawo, AI, ebyokuzimba n'amasomo amalala mangi. Tukola ku nsonga za visa eri abayizi oba abazadde abatambula mu nteekateeka eno. Tusange ku luguudo lw'Ekiwatule ku Kiwatule House. Okumanya ebisinga otukubire ku noti 79 noti 32 Kayet International Studies. Gatta omutindo ku mwana wo. Mu Ramadaani eno teeka akamwenyumwenyu ku matama g'omwagalwawo oba abagenyi b'ab'enkizo nga musiibulukira ku Timu na Cafe and Restaurant olwa futaali ateekeddwa nga balina ggwe mu birowoozo ku mitwalo 3 gyokka. Jangu ofune essuwaani ya piraawo nga kuliko amatooke, chapati, ennyama y'embuzi, ennyama y'enkoko, kuno nga bakuweerako ebibala, akacaayi akawoma okuzaama, juyisi wamu ne saladi ze ziteekeddwateekeddwa obulungi. Tukyalireko mu maka gaffe agasangibwa e Munyonyo ku Olives Complex ku Wavamuno Road oba ekansanga ku luguudo lw'Eggaba ku UK Mall. Kola order yo kati ng'oyita ku noti 79 noti 25 noti 73 oba noti 76 noti 599 723 ne noti 7 noti 736 Timu na Cafe and Restaurant. Ramadan Kareem. Ensitano y'omumanyi 2026 yakubye dakode era ng'olunaku olwaleero emisana ku ssaawa 8 bano be bali mu nsiike: Kina Masiko, Kinanata, Swaibu Abdul Nur, Sekaja, Wamar Hamid Kigundu wamu ne Wandera Hassan. Mutwego lwekugenda okukweyimirira bakugamba enkula y'omutwe yakwensanyiriza ate ekiwalaata gikitandikira gy'ova ng'okisiiga ebizigo. Ensitano y'omumanyi 2026
tukwisa mu kiro ne tukuwa olunaku olulungi tukuzuukusa okulya ddaako weteekeretekera okusiiba olw'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sahuri baraka fa inna fi sahuri barakatun mulya ddaako mu kulya ddaako mulimu omukisa ekiri sunna ku mukeere nga tuli wamu naawe tuweyamu twebuuzaako tweyagaliza olunaku lw'okusiba olulungi zuukusa ku baagalwa abo babuuzeeko bagaliza olunaku olulungi Jajja wangi nazudde eddwaliro eri omulebe bagenda okukebera tugenda kujjamu kwejja nze nakowa ebintu by'okuntwala mu malwaliro ne banfumiita agayiso jajja bino si bya mpiso oyingira ekyuma ne bakebera kuva ku mutwe paka ku bigere kisoboka be bali waabo be bajja Green Health Service Center Namuŋŋoona kankuwa ennamba z'essimu 07707 81174 jajja ne Airtel onjikuwe 0754 666 327 mubufunze nze nange olungereza ndumanyi 0770 788 11 7 ne 0754 6 23 tugende kati abajeddino bayinza okuggalawo mwanange newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo wamala P7 senior 4 oba senior 6 tuwamalako kusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo jangu tugattako mu lusoma luno tusomesa diploma certificate ne short courses mu journalism and mass communication okola ku TV ne ku radio catering omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzongo bikare okola keki emigaati ne pizza video production okukwata kamera decoration okutimba ku mikolo egy'enjawulo okola sabbuuni w'emiti ne graphics design osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikirwa waliwo ne half basary eri abayizi 10 abanasooka okwewandiisa essimu noti 754 225 noti 754 225 tusangibwa Old Kampala ku Martin Road ekyengulu wa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne Noel Dubai Foundation. Parents Hope Nursery and Primary School Mixed Day and Boarding essomero ery'ekyasa erigenda okufuula omwana w'omugumivu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi ssomero lya Kisulo okukusa n'abava ebweru gy'abaana bawala n'abalenzi ate nga lisambusa amagulu 3 eddiini eby'oluzungu okukusa n'ebyemikono lirina security eggulugulu ate nga liri mu kifo kiyonjo wamu n'okuba nti kigazi lirina busomesa butendeka obulungi school fees nsamusaamu leeta omwana wo leero ku Parents Hope Nursery and Primary School Mixed Day and Boarding tugenda kwejjusa lisangibwa Namuwongo mu Trading Center okulina na Petro City okumanya ebisingawo kubira ku director omwami Sozi Walusimbi Beka ku noti 7 noti 88 noti emu 19 oba noti 772 32 84 55 ye Parents Hope Nursery and Primary School Mixed Day and Boarding esubiriwe mu zadde kulika wewangulidde trolley dash ebiddala nse wendi 1 2 tandika diapers liwa sabuni aliwa ate ebizigo bannange tosuba omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza oba funira ssente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaliwangulira ebisava weewangulire trolley dash eweereza ddala $5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga 1/12/2025 paka nga 28/2/2026. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente z'aba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Kula lya muntu wa bulijjo ye 1,709. Dakiika ziri 3 zawukanye ku ssaawa 10 ziddakiika 29 zibulayo tuyenge ku ssaawa 11 ez'akawungezi ka leero wali ku ssaawa 11 tujja okuba twegatta ku program bibadde bitya mu Parliament. Tukyali mu ggwanga lya Iran we tugendedde mu kuwummulamu n'esswala nga nkutegeezezza nti emmeeri y'omu Iran bagibbise mazzi mu ggwanga erya Sri Lanka era nga ntegeddeko nti abantu 32 abadde ku mmeeri eno be bagenze maaso n'okubeera nti waakiri basimattuka bataasiddwa Navy Force ey'eggwanga erya Sri Lanka
ng'emmeeri eno ebadde eyitibwa Iris Dena ya musajja mu Iran gye babbise mu mazzi. Munnange okusinziira ku mikutu egy'enjawulo egy'amawulire bategeeza nti abantu abawera 15 be batalabikako ababadde ku mmeeri eno, era nga kigambibwa nti abamu bayinza okubeera nga waakiri bafudde ku mmeeri y'omu Iran. Iran etandise okunoonyereza ku kyekiviiriddeko emmeeri eno waakiri okukka mu mazzi, kubanga abakulu mu ggwanga erya Sri Lanka, Defense Ministry y'eggwanga erya Sri Lanka, bagamba emmeeri eno wekkidde mu mazzi oba webbikidde mu mazzi nga tebalabyewo nnyonyi yonna mu bwengula bwa ggwanga lino erya Sri Lanka oba ku mazzi Indian Ocean, oba tebalabyeko mmeeri ndala yonna yonna ku mazzi. Era nga batugamba nti ate oluvannyuma ne batugamba nti abantu 11 be batalabikako. Era omukulu mu ggwanga erya Sri Lanka, omwogezi w'eggye ery'oku mazzi, avuddeyo n'ategeeza nti bye bagamba nti waliwo abamiisi nga si bituufu kuba tebannaba kubeera nti bakakasa omuwendo ogubadde ku mmeeri eno. Naye bategeeza nti bo 32 babakakasizza okubeera nti waakiri bataasiddwa era ne baddusibwa mu ddwaliro okulinaana munnange kizinga ekimanyiddwa nga Gare mu ggwanga lino erya Sri Lanka. Batuuzizza press conference mu bwangu ddala abakulu mu ggwanga erya Sri Lanka mu kibuga Colombo, ne batandika okubeera nti waakiri boogerako eri eggwanga okusobola okulaga nti ekyemmeeri ya Iran okubeera nti ebbidde mu mazzi Sri Lanka tekiriimu. Naye amangu ddala nga bino bigenda mu maaso, amawulire g'enfuna ate amapya gakajja kuva mu ggwanga lya America. Mukulu bamuyita Pete Hegseth, ng'ono Defense Secretary wa ggwanga lya America, ate alina naye byayogera. Alina byayogedde akakasizza nti emmeeri eno ey'omu Irani ebbikiddwa oba esuuliddwa mu mazzi. Abamerika bakibaddemu. Abamerika bakibaddemu nnyo ekyokusuula emmeeri ey'omu Irani mu mazzi, kubanga ebigambo bya Hegseth agamba an Iranian warship that thought it was safe in international waters, instead it was sunk by torpedo. Bayogera ku torpedo enebeera missile striking okuva ku submarine negenda hitting emmeeri eri ku mazzi, ekyokulwanyisa kiyita wansi mu mazzi ne kijja kihitinga gye bayita torpedo. Akitegeeza emmeeri y'omu Iran erina okubeera nga esuuliddwayo submarine, kubanga ku mazzi submarine kiyinza okubeera ekizibu okugiraba, nga y'Abamerika yegenze maaso n'okubeera nti estrikinga emmeeri eno. Hegseth agamba nti emmeeri eno esuuliddwayo erinnya lyayo talyogedde, wabula bino abyogedde nga reports eza Iris Dena okubeera nti ebbisiddwa mu mazzi oba bagisudde mu mazzi zakamala okubeera nti waakiri zijja. Bino bigambo bya Pete Hegseth, Defense Secretary wa ggwanga lya America, njagala mbikuwe kati. Hegseth, wuliriza. In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship. Era twakitegeddeko nti submarine y'Abamerika yaletedde emmeeri ey'omu Irani okubbira mu mazzi. Eno ng'ebadde erowooza nti eri safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Instead it was sunk by torpedo. Yaleteddwa okubeera nti ebbira mu mazzi oba ennyikira mu mazzi, nga torpedo yegenze maaso n'okubeera nti egikolako ataaka. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Oyo bamuyita Pete Hegseth, Defense Secretary wa ggwanga lya America, agamba tulwana kuwangula, era agamba America egenda kutuuka nga lutalo erulimye ku nfeete, era agambye eno tebangako fair fight. Temugisuubira nti agenda kubeera fair fight, nti Omumerika agenda kufunamu ekisa eri omu Irani. Bagamba mu Irani tugenda kumukubira ddala, kugenda maaso nakubeera nti tumusaanyaawo. Eno si fair fight egenda mu maaso wakati wa Irani n'eggwanga erya America. Era ono ategeezezza nti mu bbanga ttono America ne Israeli bagenda kuwamba obwengula bwa Irani babeere nga be babulina. They are fighting to win.
agamba America is winning decisively, devastatingly, and without mercy. We are only 4 days. Agamba Trump said the US will take all the time we need to make sure the operation is a success. Donald Trump operation eno teyagiwa banga gere, yagamba bajja twala ekiseera kyonna kye basobola paka nga bawangudde eggwanga lya Iran. Nga no mu Iran naye agamba temujja kumpangula. Ono abadde ali ku Pentagon wali mu ggwanga lya America ng'ayogerako eri bannamawulire ng'abawa briefing ku bigenda mu maaso mu lutalo lw'eggwanga lya Iran. So kakati Iran batandise okunoonyereza ku kireetedde emmeeri yaabwe okubbira mazzi. Ekubiddwa bukubwa. Sri Lanka egamba terina kyerabye ku mazzi. America egamba ekozesezza torpedo okugisuula mu mazzi. Mmeeri ya mu Irani. Bwekituuse ku ky'okukuba abaana 16 oba essomero ly'abaana ab'obuwala 16 mu ggwanga lya Iran. Hegethes bannamawulire bakimubuuziza ne bagamba America mwatandika ddi okutta abaana abato ne mugenda mu Iran ne mukuba essomero ne mutta abaana? N'agamba we are investigating. Tuli mu kunoonyereza. All I can say that we are investigating that. We of course never targeted civilian targets. But we are taking a look and investigating that. Ekyo tutandise okubeera ntukinoonyerezaako. Abaana bajja batya okubeera nti munnange battibwa, ekyo kyaluma mu Irani paka kati. Agamba tayinza kubeera nti munnange abasonyiwa. Ono ng'ali wamu ne Director General owa US Air Force General Dan Kane naye avuddeyo n'awa updates kuwa we batuuse mu joint press conference. Bagamba we are targeting Iran's ballistic missile system to prevent them from threatening the US forces, interests and partners in the region. Kati America kyegenda okubeera nti waakiri ezzaako kwe kutandika okustriking oba okukuba ballistic missile systems ez'omu Iran, okumwewaza okuhiitinga mikwano gya America mu region n'okuhiitinga enfo za America mu region. Ekyokubiri agamba we are destroying the navy. Bagezaako kusaanyaawo navy ey'omu Irani, bakuba emmeeri, bakuba amaato na buli kimu babeere nti munange bakisaanyaawo. Ng'agamba kye baluubiridde mu kino degrading its capacity. Okubeera nti waakiri basaanyizaawo ddala obusobozi obw'eggwanga erya Iran, capability and ability to conduct operations around the world. Babeere nti omuyiraani bamulemaza abeere nga talina wadde operation yonna gy'akola mu nsi muno. Ekyokusatu n'agamba ensuring Iran cannot rapidly rebuild or reconstruct. Ebeere nga Iran tesobola kuddamu kuzimba wadde okuteekateeka its combat capability nga tekyasobola kulwana na muntu yenna. All power and those phases will advance as the campaign continues. Kye batunuulidde kati bakube ballistic missile program y'omu Irani bagimalewo, bakube nave ey'omu Irani bagimalewo, babeere nga bamusannyalaza obutaddamu kubeera nti waakiri asitula ekyokulwanyisa kyonna okusobola okutalaaga oba okukuba eggwanga lyonna. Ye mission y'omu America kati kitegeeza olutalo luno America erututte nga lwayo, erina weekuba ne Israeli erina weekuba. America erina weekuba, Israeli erina weekuba. Gyokka mu America Congress eyagala America eve mu lutalo luno era bagenda kulonda essaawa yonna. America teyagala lutalo luno luwanvuwe kubanga impact z'olutalo okuwanvuwe ekimanyi bulungi nti bwe luwanvuwa ebbanga eddene fine agamba operation teriiko budde bugere, naye ekyamazima tasobola kululwaninga for 2 months. Omu America tajja kusobola, ajja mala aluveemu
kubanga okufuna ebikozesebwa logistics n'ebirala abijja wala okubeera nti wakiri abisembeza wano. Then n'ekirala interests ze mu region singa zigenda maaso n'okubeera nti zoonooneka n'okuggalawo Strait of Hormuz abagenda kumuteekako akazito k'amaanyi nnyo okubeera nti wakiri aggulawo kubanga Saudi Arabia tali bulungi, UAE tali bulungi, Qatar tali bulungi, Kuwait tali bulungi, Oman tali bulungi, India tajja kubeera bulungi, Japan ajja kuba tali bulungi, China ajja kuba tali bulungi, Germany eba tali bulungi, Italy tali bulungi, bonna kw'ossa ne Bufaransa bayinza omugamba please fe okufuna effuta tojja kuzingamya byanfuna byaffe kuba ebyenfuna by'amawanga ag'Abuwarabu bigenda kufa. Tourism bafiiriddwa ssente empitirivu. N'Omuyisirayiri kati afiiriddwa biliyoni 2 n'ekitundu bukyanga olutalo lutandika. Ssente nyingi zagenze maaso n'okubeera nti afiirwa. So kati tebaagala lubeere nga luwanvu. Kyokka Omuyiraani ye ayagala luwanvu abakooye. Bamalirize nga naye baagala okutuukiriza tebasobodde kubeera nti babituukako. Kati eyo plan ya Amerika kukuba capabilities z'omu Iran aziteeke ku ttaka. Iran babenga bamusanyarazza. Omuyiraani agamba ekyo tebagenda sobola kubeera nti bakituukiriza. Kyokka ye Isirayiri ayina ekirooto ekifaanagana ng'eky'omu Amerika wadde Amerika yakipashuwinga n'akuba the top leadership ey'omu Iran n'agenda maaso n'okubeera nti agisaanyaawo. Kati amawulire ge tufuna amalala plan weeri ey'omu Isirayiri ye kyatunuulira kubeera nti anafu y'omu Iran ngatta busi bakulembeze ba Iran of which ekyo mu Isirayiri tetulina doubt nti akisobola naye kinaasobola okuleetawo regime change. Isirayiri ayina omuzannyo gwagenze maaso n'okubeera nti azannya abasinga ge tutatunuulidde oba gwe tutataddeeko nnyo birowoozo. Gwe muzannyo gwazanye mu Middle East ku bibinja eby'enjawulo nti kati ye mu kibalo kye era n'okugenda okuhiitinga olunaku olw'eggulo ku Assembly of Experts building. Assembly of Experts be balonda Supreme Leader agenda okulembera eggwanga erya Iran. Tebannaba kubeera nti balonda Supreme Leader omujja. Kati bagenze ne bahiitinga ekizimbe bano we babadde batudde oba we balina okutuula mu kitundu ekimanyiddwa nga Qom mu Iran. Mission enkulu yakusaanyaawo yenna ayinza okusikira Ayatollah al-Khamenei. Ekyo Isirayiri akikoze okwongera okunafuya Iran n'ebibinja bya Iran eby'enjawulo. Tumujjukira bulungi mu mwaka gwali gwa 2024 bwe yatandika operation ennene ne mu 2025 okusaanyaawo bonna abakulembeze b'ebibinja Iran bye yali egenda maaso n'okubeera nti eteekamu ssente. Tumujjukira yasooka n'ahiitinga Ismail Haniyeh eyali akulembera aba Hamas n'agamba nti kati ekibinja ky'aba Hamas kino okukimalawo nina kutta kukimalako bakulembeze baakyo. Of which yakituukiriza era ekibiina ne kinafuwa nga bakulembeze bonna baweddewo. Bakuba Haniyeh n'avaawo ne baleeta Yahya Sinwaru ne bakuba n'avaawo ba Muhammad Dayef ne babakuba ne baggwawo aba Hamas n'abakulembeze abalala. Top leadership yonna ey'aba Hamas n'ebanga eweddewo ey'abasajja abaali basalawo mu byobufuzi ne mu byokulwana. Kye kimu era ke kazanyo ke kamu Isirayiri keezannye ku basajja bamanyiddwa nga ba Hezbollah. Yajja n'ahiitinga Hassan Nasrallah n'amugjawo. N'obukulembeze bwonna obwaddako nga gwe balonda nti ono yasikidde Hassan Nasrallah nga Isirayiri gwasaanyaawo. Kati ntegeddeko nti no gwe muzannyo gwe gumu era gwayagala okuzannya ku ggwanga erya Iran. Nti yenna gwe banaalondanga Ayatollah addako oba Supreme Leader w'eggwanga erya Iran addako nga Isirayiri gwasaanyaawo. Gwatajetinga okubeera nti asaanyaawo. Nabano be bagenda maaso n'okubeera nti balonda mu bifo eby'enjawulo nga bagenda maaso n'okubeera nti asaanyaawo nti ekyo kijja kumuyamba okunafuya obukulembeze bw'eggwanga erya Iran n'okwongera okunafuya emitima egy'abannansi b'eggwanga erya Iran. Kazannyo nnyo kakulu ka ggwanga lya Isirayiri. Kyova olaba kati ali ku hunt oba man hunting ey'abasajja abayinza okubeera nga ba mugaso abayinza okusikira Ayatollah al-Khamenei mu Iran. Kubanga ye kyabala mu muzannyo ogwo nti bwagenda maaso n'okubeera nti akutemako abakulembeze ab'enjawulo otandika okubeera nti onafuwa era okutta Ayatollah kyali kyakunafuya mitima egy'aba Iran nti olaba basse topu wammwe
abadde asinga okubeera nti akuumibwa. Nina mukwano gwange omu gwe nali njogera naye ennaku ezo naŋŋamba nze nasisinkana Ayatollah wawano mu Uganda nanga nasisinkana Ayatollah naye okugenda okumusisinkana nga balina n'akantu ke bakwambaza ku mutwe ne kasoma obwongo bagenda okukakujjako ekyamazima ng'owulira ne kamunguluze okutuuka wali Ayatollah nti abadde akuumibwa butiribiri nnyo n'ekitiibwa ekibadde kimuweebwa mu ggwanga lya Iran n'aggamba nti kyali kinene. Abasinga balowoozanga nti Ayatollah is just a religious leader mu ggwanga lya Iran nti akakati akulembera abashiya mu Iran. Nedda, yali asingakaawo era nakigamba nti yali asingakaawo. Politically yali wanjawulo. He was the head of the government, head of the economy y'eggwanga lya Iran, nga ye head of state w'eggwanga lya Iran, supreme leader nga bw'okiwulira nti ye supreme leader. Kati Isirayiri yo kyeyagala nti gwe mulondanga Ayatollah gwe tujja okugenda maaso n'okubeera nti tukola ki tusaanyaawo, of which nga abasajja we bali bana be balina okulondako agenda okusikira Khamenei nga supreme leader w'eggwanga lya Iran. Kati Isirayiri tutegeddeko nti erina olukwe, gwe balonda gwetta, gwe balonda gwetta, gwe balonda gwesaanyaawo. Ate ng'ekyo ekikola nnyo infiltration, okuyingira mu ggwanga n'ekola operation ey'ekyama okusaanyaawo abantu bano ekisobola. Kati omuzannyo gwayawo weyagala okubeera nti eguvugira eno babeere nga babakuba okubajjako top leadership kyokka n'eno wansi ku military capabilities ng'Omumerika tabali bulungi okusaanyaawo launchers ez'omu Iran abe nga takyasobola kulaunchinga mizinga okuba arsenal y'omu Iran bagisaanyeewo. Kati naye alwana nnyo okulaba nti waakiri bino bye bagezaako okubeera nti bamutaakiriza n'aggamba nti kati alinganga eyafunamu ekiwuka eky'eddalu akuba buli wamu. Butuluki olunaku lwaleero akedde kukaaba ng'agamba waliwo omuzinga ogubadde gugenze mu airspace ye nga guva mu Iran era ali mu kuvumirira akadde kano ndabye ne NATO ebiyingiddemu. Tuyinza okumaliriza ng'olutalo lwongedde okubeera nti lugaziwa luno lw'eggwanga erya Iran. Iran ye tafaayo oba ani ayogedde oba ani ayingidde olutalo, he doesn't care. Ye kyafaako kubeera nti akola retaliation, okwesasuza. Twogera bino gwewuliriza waliwo drone egenze maaso n'okubeera nti esindikibwa mu ggwanga erya Bahrain. Musajja mu Iran bamukuba tateeka wansi. Pete Hegseth bw'abadde ayogera agambye Iran kyeyina option yokka gyeyina kusarendalinga kulekerawo kasuka byakulwanyisa bakkirize. Ekyokubiri bakkirize obukulembeze bukyuke bateekeko obukulembeze obunaagoberera wiiru ya Donald Trump ng'omukulembeze w'eggwanga lya America. Ekyo kikyali ekizibu mu Iran okubeera nti kituukikako regime change ekyagaanye. Ekirala Israeli kyabala mu lutalo luno kwe kwongera okuba Iran, okwongera okukuba Iran enfa ez'enjawulo ne civilian infrastructures ez'enjawulo. Bannansi ba Iran batuuke beekyawe bagambe buno obukulembeze bwe butussa. Ayagala kuteekawo popular uprising. Bannansi ba Iran beekalakaase nti bakyuse obukulembeze nga bano tebatadde boots ku ground, Abaisirayiri n'Abamerika, of which nga nakyo kikyali kizibu kubanga Omuirani akimanyi akirabyeko ne mawanga mangi. Obukulembeze gye bukyuse eggwanga ne litatereerako ddala. Ekyali mu Iraq n'essomo eribadde mu Middle East, Iran alabika ng'ayize kinene ne bannansi be. Ku byonna ebigenda maaso n'okubeera nti bitambula. Bwonna obwo bubadi na plan ya kugenda maaso n'okubeera nti Omuirani bamunafuyiza ddala mu lutalo luno. Waakiri agambe nvudde mu lutalo tudde ku bodi tuteese. Mu kuteesa basigale nga bakola operations zaabwe ez'okusaanyaawo. Kozi yo mu Israel tekimugaana kujja kukola covert operation mu ggwanga n'amaliriza nga akoze assassinations. Ezo zo mu kugumuza era azimanyi. Kaakati ke kabadi akaliwo singa abalemerera okubeera nti baleeta regime change via uprising, tebaagala kuteeka maje ku ground. Kye baagala waakiri bagende ku personal assassination. Kino kibadde mu ggwanga lya Bahrain kyogenda okuwulira drone egenze maaso n'okubeera nti ehitinga mu ggwanga lya Bahrain mu Iran tannabapowa. Eyo drone nebabalula
nebabalula eyo drone ya mu Iran Bahrain mu dakiika 30 eziwunzikiddwa agenze maaso n'okubeera nti yagibasindikira mu bwengula ogiwulidde paka bwegenze maaso n'okubeera nti ehitinga mu ggwanga lya Bahrain gonna amawanga gatadde ku bunkenke mukadde kano nkuddiramu ekyo kyakubye bagiyita military base ggwanga lya Bahrain musajja mu Iran agamba nkyabakuba paka kuwulira bubi tuli kukula lya muntu wa bulijjo 17 akatonyeze mwenda naye mukadde kano kikulu nnyo n'okuteekayo okwo ku ssente ku akaunti yo nga toteeka ku akaunti direct wabula nga oyita mu nteekateeka ya kuzimba zimba ennyumba ya Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana. Masjidi Jamba gye tugenda maaso n'okubeera nti wakiri tuzimba kaakati kikulu nnyo ogenda maaso n'okubeera nti oteekayo osobola okubeera nti ofuna empeera ez'okuzimba ennyumba ya Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana. Masjidi Jamba genda maaso n'okubeera nti obeera ekitundutundu ku nteekateeka eno nga tuli wamu ffenna omuzikiti guno ogwa Masjidi Jamba tusobola okubeera nti tugumaliriza bulungi ddala. Kaakati teekako kyonna ky'osobola akadde kano nga sinnakwongera ate pulaani empya Iran gy'aleese. Luno luzito sooke tuteekeko then nkubuulira omu Iran ye kyalina mu pulaani zize mu lutalo luno ayina ki? Tuli ku kkula lya muntu wa bulijjo 17 akatonyeze mwenda. Weereza ku Airtel Money number eri 0706 74 6 7 0706 74 6 7 ogambe kaakati engeri abantu gye bafudde mu ggwanga lya Iran nange kanneeteeketeeke tomanyi kikigenda kukusaanyaawo. Bannansi ba Iran babadde bapulaninga mwezi gwa Ramadhan gonna kugusiiba naye tuli mwezi gwa Ramadhan guno bangi tebasobodde kubeera nti bagumalako. Obulumbaganyi bwatandika ng'ennaku z'omwezi 28 mu ggwanga lyabwe okukkakana abantu 1,110 abamaze okubeera nti bafiirwa obulamu bwabwe mu ggwanga lya Iran. Kaakati gwakyalina omukisa ogw'obulamu nga wooli tewali na lutalo oteekwa okwebaza Allah ng'obaako n'ekyoteeka ku akawunti. Ennamba eri 0706 74 6 7 ya Airtel ereeta mannya ga Power of Africa Radio. Oba si kyo bw'osindikako ne bakugamba nti tosobola kufuna ssente sindika ku ya MTN tofaayo oba oli ku Airtel osobola osindika ne ku MTN eri 0777 11 79 23 0777 11 79 23 0777 11 79 23 eyo eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna. Amanya ereeta Sozi Mohammed Haruna 0777 11 79 23 tuzimbe Masjidi Jamba tugimalirize abantu ne bonaabo jjulukuse bonna abanaasalira muzikiti ogwo empeera zijja kuba zijja olw'olukumi lwateekako 2,000 zo 15,000 omutwalo 2,510 akakadde ku muzikiti ogwo okubeera nti guzimbibwa 0706 74 6 7 oba ku 0777 11 79 23 oba ku merchant eya Airtel nyiga *185 hash baba kusaba merchant ID teekamu M09 5075 M09 5075 naye eri mu mannya ga Power of Africa Radio ogoberera endagiriro. Oba merchant eya MTN ng'onyiga *165 *3 hash teeka mu merchant ID eri 58 25 8 58 25 8 ye merchant eya MTN.
njagala kwerekereza akawungezi ka leero nkujjukiza essomero lya Rich Dad Junior School najjana nkumbi essomero lya day ne boarding ly'abawala n'abalenzi basomesa eddiini n'oluzungu era nga ku saidi zombi bakolera ddala bulungi. Twalayo omwana ng'obudde bukyali bamufuula omuntu ow'omugaso. Balina ne UNEB center numbers, balina ne branches esangibwa wali eri Kawempe Mbogo nga wakayita ku muzikiti gwa Mbogo Keti Farao zone oba bakubire ku 075 82310 075 82310 oba ku 078 569 078 be bannaffe abo aba Rich Dad Junior School batwalire omwana w'eggwanga bamubangule. Ate Dr. Janet naye akugamba nti eddagala akyalirina nnyo eriggwa omwami eyagazwa prostate gland alumizibwa mugongo eyanafuwa amaanyi ag'obutonde eddagala lya habo weeriri ligenda kuzzayo obeerenga muvubuka wa myaka 18 ku myaka egy'obukadde gy'olina atawanyizibwa ebirwadde ebyo. Dr. Janet asangibwa wali eri ku Tobani Center ku Kampala Road opposite ne DFCU Bank oba mukubire ku 0707 21 61 11 0707 21 11 eddagala eryo lyakuwa lizimba butafaali bwa mubiri kye bayita cell regeneration nodda bujja. Wano sisukawo okujjako kwagaliza akawungeeza akalungi tubadde wamu ne bannaffe aba Apple Skills Institute mu programu ya Mpulidde Kamenya. Bujju wibadde programu yo Mpulidde Kamenya ekuleeteddwa newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, senior 4 oba senior 6 tuwamalako kusoma tewayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo jangu twegatteko mu lusoma luno tusomesa diploma, certificate ne short courses mu journalism and mass communication, catering, omuli bakery, video production, decoration, okola sabuni w'emiti ne graphics designing. Osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikirwa waliwo ne half bursary eri abayizi 10 abanasooka okwewandiisa. Essimo noti 754 225. Hey, mbaniriza mu programu eno. Mu kiseera kino tuli mukuza baana ku masomero. Njagala kwogerako n'abazadde. Somero ki erisobola okusomesa omwana primary mu ddiini, empisa n'oluzungu? Ali ku simu. Sebo teweemenya eyo Lufuka Quality Nursery and Primary School ffe gye tusomeseza. Ate balina ne e-learning. Abalala bali ku byabwe. Lufuka Quality Islamic Nursery and Primary School. Tuyina buli kimu ekyetagisa omwana okusoma okuva ku baby paka ku P7 ab'ekitolo n'abaveeka. Tusomesa oluzungu omwana ava ku Lufuka Quality nga sheekh omujjuvu. Ffe tusinga mu bibuuzo bya UNEB ne IPLE. Ffe tukulembedde mu nsomesa ya e-learning ku mutimbagano. Abaana basomesebwa basheeka abakugu n'abasomesa mu mawanga ag'enjawulo nga bakulembeddwa akulira Islamic Primary Schools mu Uganda Sheikh Hamil Katudde. Tusangibwa Ndejje Mirimu Zone nga wakava kapande ka Mirimu Police ukyamira ku Batabata ku Ntebe Road n'oyambukira ku Kiddako Aiden. Essimu 0702 16 16 78 oba 0705 61 5 94. Lufuka Quality Nursery Primary School. Mu mwezi guno gwa Ramadan kola omulimu ogw'ettendo ne saddaaka yo gy'olina oba ekitono ky'olina zimba masjidi jamba ekyanja twegatteko tufune empeera wamu kati weereza kyonna ky'osobola ku Airtel Money namba 0706 74 6 ng'eri mu mannya ga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 79 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga star 185 star 9 hash beba kusaba merchant ID teekamu M095075 ogoberera endagiriro teekamu omuwendo gwa ssente oluvannyuma oteekemu ensonga masjidi jamba oluvannyuma oteekemu pini namba yo olwo nga kiwedde ffenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuweerayo famire yo mukadde wo taata we yakugendako oba maama wo tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana.
muzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School Eddegeya Bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde Bombo mu tawuni oliva ku nursery okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina day ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina staafu 2 eya secular n'ey'eddiini era nga center namba zombi weeziri. Ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Tukubire ku note 7 note 8888 oba ku note 786 note emo 6593. Jettech Security Uganda Limited ye kampani ehuwa obukuumi obw'obwannannyini. Tulina abakuumi abatendeka obulungi, balina empisa ate nga bamanyi kye bakola. Tukuwa obukuumi ewakaawo ku bizinensi yo, ab'amabanka n'ebitongole eby'enjawulo. Tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu. Si byangu Diary Supply Limited ge mata gokka g'olina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasiŋŋaane mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga ku dipo yaffe enkulu Makai Road Nateete Masanafu Diary okumpi ne Church Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi n'akatale Bwayise Diary ku Kyennabweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona Arcade Nateete Bitala Diary ku Bitale Nateete Kasanga Diary opposite Kalina koonanywa ku mataga Sibyangu Diary Supply Limited wojokakasa nti obadde tonywanga ku mata okumanya ebisingawo 0772 44 49 95 oba 0781 89 35 64 Sibyangu Diary Supply Limited. Amanya mpitibwa Namugwere Hanifa. Namugwere Hanifa. Bulire sanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange. Era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees. Omwaka omulambe era nebazanya ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. Kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa Momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku Momo. So people, by design of things, used to walk to work. Yes, people from Ntinda would walk to Kampala, to their offices, work, and walk back. But guess what? Walking to work has now become a protest mechanism that we have to spend tons of money and tear gas and everything to try and stop people from walking to work. That is something we should celebrate as tremendous changes. These are challenges that we must deal with. Corruption is a big problem. We have a country where we glorify the corrupt. Bajita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinzira ogenda maaso okuba nti muwuliriza radio eno. Kimukola ky'amaanyi nnyo ddala tetuyinza butabeebaza. Mukkirize balemuse n'ekiramuso ekisinga byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzzukulu wa Jjajja Budda, muzzukulu wa Kasira, muzzukulu wa Kanaana Kayongo Hakim, mwana nzaalwa Yebukoma Nsimbi, nze ndi emabega w'emizindalo. Program bagiyita ibadde bitya mu Parliament. Amakanda tugasimbira ddala mu lukiiko olukulu lw'eggwanga naye tugenda maaso n'okuba nga tutunuulira ensonga ennene butya bwe zigenze maaso n'okuba nga zitambula. Tugenda kutambula ffenna eddakiika 30 amakanda tugenda gasimba munda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga tubeeko ensonga ze tugenda okuba nga tubulungula. Tugenda kutandikira ku nsonga y'emmotoka ez'ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Waliwo ensimbi endala ezongeddwa oboolyawo mu mbalirira y'eggwanga 2026-2027 okusobozesa okugulira ababaka emmotoka. Eby'omulundi guno byawukanako ku bya bulijjo era akasente akaze kagenda maaso n'okubanga kabaweebwa okugula emmotoka ku mulundi guno keeyongeddeko. Bw'ogenda maaso n'okuba nti ogerageranya
eby'emirundi oba eby'emyaka gye tuze tugenda maaso okubanga tukuba amabega. Katutandike bwe tuti. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Amawulire ge twongera okugenda maaso n'okubanga tufuna gatulaga nti waliwo ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 166 mu obukadde 800 ezamaze okugenda maaso n'okubanga ziteekebwa mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka 2026-2027. Ensimbi zino ezigenze maaso n'okubanga ziteekebwa mu mbalirira y'eggwanga zaakugulira ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga emmotoka zimpenkoni. Ababaka bano aboogerwako bali ababaka 529. Era okusinziira ku kibalo nga bwe tugenda maaso n'okubanga tukifuna kitegeeza nti ababaka bano kasita bamala okulayira mu mwezi ogwokutaano, buli mubaka agenda kuba aweebwa ensimbi obukadde 315. Buli mubaka zaateekeddwa okugenda maaso n'okubanga afuna asobole okugula emmotoka mpenkoni naye okulabikako obulungi. Era amawulire ge twongedde okugenda maaso n'okubanga tufuna gatulaga nti ababaka beesigamye nnyo ku nsonga y'okuga nti abamu bava mu masoso g'ebyalo. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti ensimbi z'eggwanga zongedde okunaabuka, ebyenfuna byongedde okugenda maaso n'okubanga binaabuka, ate nga ebintu bya buseere tebigulikako. Ensonga endala nti ku mulundi guno ensonga y'ebyobulamu nayo etunuuliddwa nnyo. Y'ensonga lwaki bataddemu akasente akawerako, nti ababaka abasinga tebeesobola mu by'ensimbi, biiru z'amalwaliro zibatawaanya. Kale nab'ekityo bateekeddwa okugenda maaso n'okubanga bafiibwako naddala mu kisanja kino. Yadde guno guli bwe guti, abantu abatali bamu kino bakirabanga ekyokudiibuuda ensimbi ey'omumusolo, nti abantu mu ggwanga batali bamu bagenda maaso n'okubanga beeyaguza lujjo. Ekintu kye bagamba ababaka bano nabo akasimbi beewadde kangi. Kale ne bw'ogenda maaso n'okubanga otunuulira enteekateeka nga bw'egenda maaso n'okubanga etambula obuuyo bwo mu bisanja bye tukubye amabega, ababaka bazze bagenda maaso n'okubanga baweebwa ensimbi obukadde 200 bwokka. Kaakati obukadde 200 buno ng'omubaka ateekeddwa okugenda maaso n'okubanga anoonyaako emmotoka ssaako n'ebintu ebirala ebijja okugenda maaso n'okubanga bimusobozesa okuba nti alabikira ddala ng'omubaka ow'embavu. Kaakati nti akasimbi kano obukadde 200 kabadde tekamala. Y'ensonga lwaki baasazeewo bagende maaso n'okubanga bongerako, nti kati waakiri omubaka afune akasimbi akayimiridde nga naye akakwatamu ng'akawulira ddala mwekali mu kisawo. Kwe kusalawo waakiri ku mulundi guno ku kisanja kino omubaka aweebwe ensimbi obukadde 315 asobole okwetereeza, agule emmotoka mpenkoni yeetereezeemuuko. So kaakati wakati mu mbeera eyo tukitegeddeko nti sofa waliwo ensimbi endala obuwumbi 263 mu obukadde 9. Ezo nazo zimaze okugenda maaso okubanga ziyongerwa mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka 2026-2027. Kino kisobozese okugenda maaso n'okubanga ababaka obulamu bwabwe buteekebwa mu insurance. Maaso n'okubanga tutunuulira ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula, ekyo kyo nakyo bwe kityo bwe kimaze okugenda maaso n'okubanga kitambula obuuyi obwo, tujja kwongera okugenda maaso n'okubanga tukitereeza.
tujja genda maaso n'okubanga tukirondoola okusinziira nga bwe kiri newankubadde nti oluvuuvumu olumu lugenda maaso n'okubanga luyitingana nti enkola eyo tulaba ate waliwo okwonoona ensimbi y'omuwoomusolo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ababaka ebintu bingi bye bagenda maaso n'okubanga bakwatibwako obanga bibakwatako era omubaka gyakoma okuva ewala n'akasente naddala ensako ye gyetera ogenda maaso n'okubanga yeeyongera kale nno newankubadde nti kano bagendagenda maaso n'okubanga bakabwawa bagende maaso n'okuba nti bagula amamotoka n'okwetereeza ate nti abantu temwetaaga genda maaso n'okubanga muzimba emitima kubanga ababaka bano emirimu gye bakola gye mingi ddala egyetaaga ogenda maaso n'okubanga gitunulwamuko n'eriiso ejjogi era nti emmotoka zino zebateekeddwa ogenda maaso n'okubanga bagula ziteekeddwa okubanga z'amaanyi kubanga enguudo zebagenda maaso n'okubanga bayitamu si nnungi yadde n'akatono kale nno bateekeddwa ogenda maaso n'okubanga bafuna emmotoka ez'omuzinzi ziri zimpa enkoni zinantaga of Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo so enteekateeka bw'egenda maaso n'okubanga etambula obuuyi obwo newankubadde nti bino byonna nga obigenda maaso n'okubanga bitambula budgeting process oba enteekateeka ey'okutematema embalirira y'eggwanga byonna bigenda ogenda maaso n'okubanga bitambulira ku nnyingo ya ssemateeka emanyiddwa nga Public Finance Management Act 2025 Public Finance Management Act 2025 ennyingo eyo yegenda maaso n'okubanga yeesigamwako mu budgeting process yonna egenda maaso n'okubanga etambula wali mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kale nno ennyingo eyo ewa palamenti obuyinza ogenda maaso n'okubanga yeekenneenya saako n'okukakasa oba okuyisa ebyo byonna ebiba bigenze maaso n'okubanga biteekebwateekebwa oba okuyisa ensimbi zonna eziba ziteekeddwa ogenda maaso n'okubanga zigenda mu kitavu ky'eggwanga lyattu Uganda newankubadde bwe kityo bwe kiri bingi ebyetaaga ogenda maaso n'okubanga bitunulwamuuko naddala ebigenda maaso n'okubanga biyita mu lukiiko olukulu olw'eggwanga oba oliawo n'engeri ennyingo zino zigenda maaso n'okubanga zitaputwamu newankubadde nti obuyinza bubaweebwa obw'okuyisa embalirira y'eggwanga lyattu Uganda si kye kyokka obw'okukakasa saako n'okubaako wabawo ensimbi ezigenda ogenda maaso n'okubanga ziyisibwa olukiiko olukulu olw'eggwanga luteekeddwa ogenda maaso n'okubanga lutegeera ku nsonga zino newankubadde nti mawulire tuze tugenda maaso n'okubanga tugabawa nti ebimu bino bigenda ogenda maaso n'okubanga biyita mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga babaka bamu ekyamazima beebase kale nno checks and balance yeetaagisa obuuyi obwo okulaba nga buli kimu kitambula nga bwe kigenda maaso n'okubanga kitambula nina ebirala byenjagala oyongera ogenda maaso n'okubanga otegeera wano wennyini we tuli ku nsimbi ez'okugula emmotoka n'ebirala ebigenda maaso n'okubanga bitambula munda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo newankubadde nti bwe kityo bwe kiri ensimbi ziri zenkugambye eziwerera ddala kumpi obuwumbi 166 mu bukadde 9 zetutunuulidde ezongeddwamu mu kitavu ky'eggwanga lyattu Uganda oba mbalirira y'eggwanga lyattu Uganda kale nno bw'ogenda maaso n'okubanga otunuulira ensonga eyo nti kwaka akasente bayinza okugjakoko akamu okwongera ogenda maaso n'okubanga bongera ebikola naddala mu masoso g'ebyalo amalwaliro agawerera ddala 50 malambirira ogenda maaso n'okubanga agamu gagenda kuzimbibwa so nga ate amalala geetaaga ogenda maaso n'okubanga gaddaabirizibwa era nti ekyo okusinziira ku bwe bagenze maaso n'okubanga bakibalirira kijja genda maaso n'okubanga kimalawo obutitimbe bw'ensimbi obukadde obuwumbi 3 bulambirira naddala okutereeza amalwaliro gano sinakindi n'okuba agamu okugatereeza oba oliawo n'okuddaabirizaayoko n'okuzimbayoko ku mapya ngalimu 23 era okusinziira ku nteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula bingi bye tujja okwongera ogenda maaso n'okubanga tubawa oba oliawo
betwongera okulingiza obuuyo bwo. Ekyo lwaki sikivaako nengenda maaso n'okubanga nkutwalako ku nsonga endala ezongedde ogenda maaso n'okubanga zitambula obuuyo bwo kuba sofa zo tuba tumaze ogenda maaso n'okubanga tuzikuŋŋaanya. Ekiba kiddirira kiba kyakugabawa nga bwe akawumuza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Twagala kulingizaako okwo mawogolo eno, mawogolo eno tulabe waliyo bye twetaaga ogenda maaso n'okubanga tulaba. Omubaka omulonde ow'amawogola olwo ge tufunye wano nti waliwo ge tufunye wano baka omulonde ow'amawogola ate emmotoka omuliro nina kyenjagala okuwa wano kyuma kyange kibadde ki njagala kutwalako mawogola wano tulabe emmotoka y'omubaka omulonde ayagala okuddira Goreti oba eyaddira Goreti namugambigere sofa mbadde ngalabako wano nti omuliro guyinza okuba ate tegukoze bulungi. Kanyongera okwongera okuba nga mbifuna wano, njagala kubifuna wano nsobola okuba nga mbikuwa mu bujjuvu nga bwe biri. Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyomero ka nsi yonna, okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutikko w'enkuba Fudembe oba wakati bereketya w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebase obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga. 107.9 PAL FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Bagiyita PAL FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinzira ogenda maaso okubanga muwuliriza rediyo eno. Kyemukola kyamaanyi nnyo ddala tetuyinza butabeebaza. Okay, kansooke nkutwaleko mu kakiiko aka Public Accounts Committee olunaku olwaleero. Tulabyeko abakulu okuva mu Siga Eddamuzi balabiseeko mu kakiiko olunaku olwaleero nga babaako nga bagenda maaso okubanga basoyezebwa ebibuuzo ebitali bimu era nga ekisinza ogenda maaso n'okubanga kireetawo kalumanywera ebadde ensonga y'okuba nti emisango egikandalizibwa ennyo ng'abantu tebagenda maaso n'okubanga bawozesebwa ebigenda maaso n'okubanga byesibye eyo mu Siga Eddamuzi. Ensonga ebadde enkulu endala yeyokuba nti abantu abasinga emisango gikandalirira naddala egy'ettaka ne giwera ennemba kumpi myaka 10 myaka 2 n'ebintu ebirala ebigenda maaso n'okubanga bigwa mu kkowa eryo. Ensonga endala egenze maaso n'okubanga ereetebwa olunaku olwaleero y'ensonga ya kooti ento gye twandibadde tuyita kooti ento mu bitundu ebitali bimu era nti zino zigera maaso n'okubanga ziwoza emisango egiri criminal. Emisango egiri criminal ensonga eno ereeteddwa omukulu Gonzaga Sewungu ng'agamba nti mu bitundu eby'ekalungu kooti ento zigenda maaso n'okubanga gye ziri naye abalamuzi tebaliiyo abandi badde bagenda maaso n'okubanga bakakalabya emirimu mu kooti zino era ng'ensonga eno egenze maaso n'okubanga esoyezebwa kajojijoyi esoyezebwa abakulu bano babeeko bagenda maaso n'okubanga bannyonnyola obuuyo obwo. Bagenze maaso n'okubanga batutegeeza nti sofa bagenda maaso n'okubanga bakola buli ekisoboka okulaba nti waakiri emisango egibadde gigenda maaso n'okubanga gifumbekedde mu makooti egitawulirwa egikandaliriziddwa n'ebirala ebigwa mu kkowerero nti enteekateeka nnyingi ze bagenze maaso n'okubanga bagunjawo okulaba butebe basobola ogenda maaso n'okubanga baleeta obwenkanya
bavunaana eri abasibe saako n'abo abagenda maaso n'okubanga babavunaana. Batuuse ne ku level y'okututegeeza nti waliwo enkola gye bayita eya pre-bargaining. Pre-bargaining yenkola bagitunyonyodde nti enkola eno omuntu wamala ogenda maaso n'okuba nti akkiriza ekibonerezo, akkiriza omusango, nti enteekateeka zigenda maaso n'okuba nga zikolebwa ez'okulaba butya basobola ogenda maaso n'okuba nga bamusalira ekibonerezo ekisaamusaamu, okugenda maaso n'okuba nti abatamalidde kkooti budde n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Kale no abakulu bano balabiseeko olunaku olwaleero mu kakiiko ka Public Accounts Committee era nga kabadde kagenda maaso n'okuba nga kakubirizibwa omubaka Goreti Namugga. Era ensonga endala ezigenze maaso n'okuba nga zikonebwako kyekyokuba nti waliwo ebifo bingi ensimbi nyingi ezagenda maaso n'okuba nga zibaweebwa naye nga tebagenda maaso n'okuba nga bakola mu ngeri eteekeddwa ogenda maaso n'okuba nga etambula obuyi obwo. Era okusinziira ku bakulu bano okuva mu kitongole ekiramuzi batulaze nti bw'ogenda maaso n'okuba nga otunulira emmumuunya, kankozesa ekigambo ekyo, emmumuunya gye bagenze maaso n'okuba nga bamumuunyamu emisango nti bagimekesemekese kumpi emisango 9 yes, emisango 92 ku buli 10 gigenze maaso n'okuba nga gitambula ddala bulungi nnyo era nga giwuliddwa era ne gigenda maaso n'okuba nga gisalwa. Kaakati bano nga bagamba nti sofa essigeddamu ziribadde teritambudde bubi. Omubaka Hagon Silas agenze maaso n'okuba nga bategeeza n'abagamba nti fine, mugambye nti mugenze maaso n'okuba nga mukakkalabya emirimu gino mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekyawaggulu, naye ekyo ekitundu ekyomunaana ekyandibadde kibayambako okujjuza ebitundu 10 ku 100. Agambye nti ekitundu ekyo kiteekeddwa okuba nti newemulaba kyasigaddeyo abantu abagwa mu kkowa eryo be bantu abawera ennembe n'emisango kumpi myaka 20 nga emisango egyo tegisalwa. Agambye tetusobola kubuusa maaso abantu abatalinaako mwasirizi abatalinaako abayamba kugoberera misango gyabwe. Ezo nazo ensonga zaabo tetuyinza kuzibuusa maaso nti zigwa mu abo 8 n'ebintu ebirala ebigenda maaso mu kkowa eryo. Kale no bano bategeeza nti makooti agasinza okugenda maaso n'okuba nga gapafominga bulungi ye kooti enkulu, anti kooti enkulu egenze ddala maaso n'okuba nga zikolera ddala bulungi, kooti enkulu ne kooti ensukulumu. Kaakati wano babadde bakagenda maaso n'okuba nga bakyogera, omubaka Asumani basaalirwa n'agenda maaso n'okuba nga bategeeza nti okukola kwa kooti enkulu ne kooti ensukulumu zigenda maaso n'okuba nga zikola singa mmwe abava eno wansi mu kooti ento mugenda maaso n'okuba nga mubawa emisango. Naye bwe muba temugenze maaso n'okuba nga mukola ku speed, tujja kuba tulaba nti kooti ziri enkulu zigenda maaso n'okuba nga zikola naye ng'ate mmwe abatabawadde mirimu n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Kale no ebyo nabyo bibaddewo ebityo obuuyi obwo naddala mu kakiiko aka Public Accounts Committee ensonga bwe zigenze maaso n'okuba nga zitambula esayidi eyo. So kkiriza nkujjukize nti tuli mu mwezi ogwa Ramadan. Omwezi guno gwa Ramadan teweerabira nti twabakanye n'enteekateeka ez'okulaba nti tuzimba omuzikiti ogwa Masjidi Jamba guli wali Kyanja mu division eya Nakawa. Tuba mu Kampala district. Kale no banange akawungeezi k'olunaku olwaleero tugende maaso bambi nga twekubiriza tulabe katono kenkana kateeke tusobola ogenda maaso n'okuba nga tuwaayo. Ennaku z'ekisiibo zizino zigenderera ebintu tuteekeddwa ogenda maaso n'okuba nga waakiri tubikola mu kaseera kano ke tuba tusigaza nga Mungu akyatuwadde omukisa ng'entunnunsi zaffe zikyagenda maaso n'okuba nga zikuba. Kale no gw'alina akatono konna k'olina akateeke ku simu 0706 74 6 0706 gwali ku MTN osobola okuteeka ku 0777 11 7 ereeta amannya Sozi Muhammad Harun. Gwe ayagala okukozesa merchant number oba merchant ID na kino kyangu nnyo banange, nyiga bunyize star 185 star wandiika 9 ash. Bwe bakusaba merchant number kino kyoba oteekamu eri M09 507 FMByo 5. Gwali ku MTN oba Momope nyiga star 165 star wandiika 3 wandiika ash. Bwe bakusaba merchant number teekamu 58 25 48 ojja kuba omaze ogenda maaso n'okuba nti enteekateeka ogiggusa. Bannaffe aba Ship with Us bagenda maaso n'okuba nga bakutegeeza nti gwalagiriza ebintu okuva emitala w'amayanja beekwate bajja genda maaso n'okuba nga babikuleetera okuva e China okutuuka wano Kampala okutuuka e Mombasa
kibatwalira ennaku 17 zokka, so nga ate okuva e Mombasa okutuuka no Kampala Uganda kibatwalira ennaku 3 zokka. Biteekemu engatto, genda wali ku Master Plaza omwaliro gwokubiri, edduuka namba S13 okuliraana Equatorial Mall. Buli kimu kijja kuba kitambula ddala bulungi. Teweerabira bannaffe abamu Karwe Enterprises yaliwo yagaggadde, balina ebikozesebwa mu kuzimba, seminti, emitayimbwa, emisumaali, tanka z'amazzi, langi, plywood, ebyamasannyalaze byonna. Ojja basanga ku Road Kampala Rashidi Khamis Road, ojja okubasanga essimu eri 07M16 okumanya ebisingawo. Kasule High School bagera masolo okubanga bakutegeeza nti essomero eryo liwandiika abaana ab'obuwala ssaako n'ab'obulenzi, abaana ab'obuwala ssaako n'ab'obulenzi abava ewaka ssaako n'abasula ku ssomero. Kale no musabiddwa okuleeta abaana bagende maaso n'okubanga babangulwa. Essimu eri 07M460375. Essomero lisangibwa Namusera, ojja okugenda maaso n'okubanga obasanga. Aba House of Zaka and Work for Uganda bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti beekwate, wejjamu emmaali ya Mukama Katonda mu maaliyo. Genda ku banka ziro Wamanga, Tropical Bank, Cairo Bank, DTB Bank, Pride Microfinance Bank, obagambe nzize kuwa zaka. Osobola biteekamu engatto n'ojja wano ku maka gaabwe gali wano okuliraana Pearl of Africa Radio opposite Old Kampala Primary School. Ojja kuba obatuuseeko. Light Islamic Nursery and Primary School bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti bawandiikira ddala bayizi okuviira ddala ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Lisangibwa wali ku Kyennabweru. Bategeeza bazadde mwena nti muleeta abaana bagende maaso n'okubanga babangulwa. Essimu eri 0702036654 okumanya ebisingawo. Abagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mbeebaza ababaddeko mwenna okuva we twatandikidde paka kati nga tukiwunzika. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ajati Amina Nakiganda, weebale nnyo, webalire ddala kubanga kwoli. Director wa Golden Star Ebuwambu agamba nti wendi wano ntumbudde n'abasomesa bange akalimi kali ku Pearl of Africa Radio. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ajati Semugenze, banange mwenna mwebale kubanga mutumbudde. Ajati Nakayita Mariam, mwebale kubanga kwoli. Banange mwebale kusiiba, temuddiriza, mwebale kusiiba. Tusaba Mungu abaweemu ekisinga okuba ekirungi. Ndooza tujja kukwatagana olunaku lujja kuba lwa nkya. Sisobola kubanga ngaziwa okusinga ku wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramadan biseera bya kuwummula, okulaga wamu n'okugabana ebiseera ebinyuvu ng'olina abantu bo nga mukuŋŋaanya okusiibulukuka oba okufuna futaali. Leetera emmeeza y'akaseera akasuffu era ke weesiga Ona Juice akoleddwa okuva mu bibala eby'enjawulo agattako eddekende wamu n'okuweweezebwa mu biseera ebyo byonna bye mugabana mu biseera bino eby'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Gabana ku birungi ebiri mu